بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبامنا بچالا abalungi abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tubaniriza olunaku luno olwaleero mu programu yaffe ebyenfuna nkujjukiza nti financial literacy twagamba nti it's the basic need mu bulamu bw'omukkiriza n'omuntu yenna okutwaliza awamu. Programu eno tutambulira wamu ne mukadde waffe Hajj nja kusaba Hajj abesebo abaddu bano batwalide ku salaamu insha Allahu taala. Hajji waffe Abdu-Noor Katende gotambula naye mu nsonga z'ebyenfuna. Alhamdulillah, twebaza Allah atusobozesezza okutuusa wano olunaku olwaleero ne tumwebaza n'ebyengera ebyo bye tumanyi n'ebyo bye tutamanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media njagala kubajjukiza okusookera ddala ndi gwe omukyala ali eyo, omukyala omusiraamu oba omukyala yenna twakuteekerateekera olunaku gye twandisedde out y'abakyala gye tuyise Labbaika Ladies Halal Tour ya lunaku lumu wali ku Explorers Ranch Entebbe Road Kawuku. Kiriza ojja otambulireko wamu n'abakyala ba Labbaika. Olunaku lujja kubeeramu ebinyuma bingi insha Allahu taala. Tusimbula wali e Makerere ku University ng'ennaku z'omwezi 2 January. Kitegeeza nti weekend eno yennyini insha Allahu taala emitwalo 6 n'ekitundu. Kiriza olunaku luno ojja olumale wamu ne bakyala banno, ebyokuyiga bingi, emizannyo mingi, naye okusingira ddala twagala Labbaika ekuyambeko okucreatinga enkolagana n'abakyala abakkiriza ojja ggasibwa kinene. Kuba ku masimu gaffe agali wansi awo aga Labbaika Travels obeere ng'ate naawe ojja weewandiise ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 2 January ojja otwegatteko wali ku Explorers Ranch Entebbe Road Kawuku. Mukadde wange Hajji Abdu-Noor, yes sir, wetwaviira wano mwaka 2023 twaguggala essira tulitadde ku documentation nga tugamba nti for any business to thrive, for any business to succeed, twetaaga okubeera cautious as far as documentation is concerned. Yes sir. Watulambululira how broad documentation is, ne tugenda ne tutunuulira nti businesses zino zirimu entono zirimu ennene. Era we twaviira wano wali omaze otulambululira obulungi ku businesses entono documents zeetaaga zezantateza okutunuulira nga nkulu nnyo obutakola ki obutabulawo naddala wano mu transactions ezitambula. Olwaleero njagadde tutandikire ku bannaffe abali mu businesses ennene. Tulinawo abantu nga bali mu companies nga they are big. Documentation in bigger companies gwe ng'omukugu ozoogerako ki era wandibadde magezi ki abantu bano abatulaba? Alhamdulillah, neyanziza nnyo she mu ntunula yange, mu ndaba yange y'ebintu, documentation mu kampani ennene tezaawukana nnyo ne documentation mu kampani entono. Okay. Era okufuna kino amangu documentation engeri gye tuwandikamu ebiwandiiko mu kampani ennene oba entono kisinziira ekisooka ku nature ya business. Kubanga ebitabo bya manufacturer omuntu afulumye akola ebintu ejja kubeera ng'eyawukana ku bitabo byani byona omuntu atunda obutunzi. Omuntu alina pharmaceutical industry
ejja kubanga ng'eyawuka ku muntu ate wa service. Omuntu a manufacturing eddagala ayawukana ku muntu ono wa restaurant. Documentation evalinga ku size ya business ne nature of business ne processes ezikola ki eziri mu business. Okay. Kati okumanya gwe documentation gye weetaaga mu business olina okutunuulira abakozesa information eyo, the users of that information, abeetaaga okukozesa information eyo bebaluwa omanye biki byolina okukuuma mu business nga operations. Okugeza nti bw'obeera nga gwe okay, let's say CEO gwakulira management, gwakulira operation, obuyinza okuba nga olina bakama abo betugamba betuyita ba shareholders abalina share mu company eyo nga bakama abo bano balina information gye yeetaaga okukola decision, those strategic decisions. For example, baagala oku opening up branch somewhere, balina information gye beetaaga. Information eyo olina okuba nga ogiteekateeka osobole ogikola ki ogibawa, ate ogibawa mu budde basobole okukola decisions ezo. Bw'otagibawa mu budde basobera tebasobola kukola ki kola decisions ezo. Yes. Kakati bwe tuba tutunuulira ensonga eno tuyinza okulaba ku bantu ki bwe tuba tutunuulira businesses zaffe, tutunuulira categories z'abantu abakozesa information ki gye beetaaga, tulyoke tumanye ebiwandiiko bye tulina okukola ki okuba nga tuteeka mu ggunda. Akantu ke nafuna mu discussion yaffe gye twalina the last time we are here, natunuulira nnyo business processes zino. Yes. Actually ze kye najjamu mu documentation yange kati nganze company yange Hulk Media Uganda eya printing, nga ntunuulira nti buli process yonna eri mu business muno I need a document there capturinga information eva mu process eyo nga tetunava ku eyo stage kudda ku stage endala. Naye ate olina kunnyongeddeko nti sina capturing information biri gafula. I should look at information eno ndi capturinga, but what is its use? True. Ngenda gikozesa ki, because I must waste time then capturinga information eri valueless ngate ina value. No, si time yoka ne sente, kubanga capturinga information olumu kwetaaga sente, kuyinza okuba kwetaaga omukozi omulala okuteekawo, naye nga capturinga information eri useless ngate wali badde capturinga information egasa. Kati tulina okutunuulira baani ate beetaaga ki. Bw'omanya baani beetaaga ki, mu beetaaga ki mw'ojja ebyo byogenda okukola, information gyogenda okukola ki. So every document that we come up with mu businesses zaffe tulina okuba nga tutunuulidde the value of the information and the people that are going to use the information. Yes. Then structuring information yen. Okay. Yeah, kati Hajj ya Abdu-Noor gwe ebintu bino bimazeemu ebbanga mulina bimanyirivu. Bantu ki omuntu beyanditunuulidde by users by information nga for any particular kind of business someone is running waliwo abantu abatandibuzeewo naddala kiri kyoyogeddeko strategic decisions mu business. Abantu mu business abatunuulidde business yo abamu oyinza okuba nga tobamanyi naye nga balina information gye beetaaga ku business yo. Okay. Banjawulo naye mu bwangu bikategorizing tufune categories z'abantu. Tusobola categorizing abana abantu abamu nga bamunda abalala baba obweru, tugamba bano bamunda bano baba bweru. Okay. Kubanga nga naawe waka wobeera waliwo abantu b'omunda waliwo abantu b'obweru.
kati waliwo ebyomwogero ebyomunda ne mu limiting ebyo bino biteekeddwa okumanyibwa munda. Yes. Kati ojja kusanga nga waka waliwo abantu baamu ab'omunda. Kati ne mu business mubeeramu abantu ab'omunda. Abantu abo b'omunda be baluwa. Asokera ddala waggulu ye nannyini business owner oba muyite nga shareholder weba company ayinamu emigabo. Ayina emigabo ebyo mu business eno muntu wa munda, ate ekirala ayina information gyakola ki gyetaaga. Kitegeeza bwe tuba tulwaninga business eno tulina information gye tulina okucollectinga nitugimaking available nga asobola ogikola ki ogiraba. Ekisookera ddala yenna nyini business ayina okumanya business nga bweddukanyizibwa operation zaki za business. Kitegeeza information yonna yonna ekwatagana ne operation kino kitambula bwe kiti ayina okuba nga ngeri weri ayina okuba nga agimanya. Ekirala yeetaaga okwongeramu ssente, yeetaaga okumanya oba business ekola ki erikkola oba terikkola, ekola amagoba oba tekola, njigale sigigala, expand njigezze sigezza, tugulewo branch endala. He's a key stakeholder, ali wa muntu mukulu nnyo mu business eno. Therefore information esinga okuba ennyingi agyetaaga ogikola ki okugimanya. Kati oyo shareholder mukulu nnyo era ye number one. Kati obuzibu obubeerawo bujja kusanga nti kati nga Hulk Media gwe management ate n'ekirala gwe you are the information source. Gwe yonna kati byonna engeri gy'obimanye eno mu management already oli I don't need a report. Sineetaaga report. Naye ndowooza kitukosezza kinene nnyo because we do not have enough information about companies that running. So we end up making wrong decisions. Ne tumaliriza nga woteekeddwa okuteeka ssente tutaddeewo ssente, tutadde ssente abantu awakyamu atateekeddwa kuteekebwa ssente. Nadde ne muganda nga mubuuza oyagala kola order kyenkana ki, nagamba njagala kola zino, naye ne mubuuza lwaki okola zino, olinako nti natunda zino kati bankolere zino, kubanga oguma omutwe gwerabira tosobola kubanga okola ki nga buli kimu wakiteeka. Omusajja omu yatugamba never use your head for a filing cabinet because your factory processing buli kaseera ejjawo files neteekere kati oba mwewaterese ejja kujjawo information eri crucial egiteeka emabbali ate ng'ogyetaaga. Kati tuyinza okubuuza kuba sobola kikubuuliza kamera bayinza okuleetera naye ng'oli omubuuza nti luli watunda ejjoola meka, watunda empapula meka, empapula zino eza kkale eno watunda zenkana ki, nga tasobola gyekujjukira omwezi ogwo kubanga information eno egenda kuyambako okukola ki okumanya ki kye tunaatunda omwezi ogujja omwaka ogujja bwe tutyo. Ogenze n'oyogera akantu nti as shareholders or as business owners tulina okubeera critical nnyo about information ekwatagana ku operations mu business that running. Of recent natuddeko wansi for the first time nengamba njagala nkola analysis kuba ffe tuli mu printing ojagula roll ya stick ojagula roll ya banner, but I had never taken time okutula wansi okulaba how much material do we lose nga business nga tu processing waka w'abantu. I realized nti ku every 50 meters we buy, every 50 square meters we buy, we make a loss of 17 square meters. 17 square meters. So nabadde mbuuza my colleagues nengamba nti how come we lose these 17? Where do they go? Agenda okutunulira nti waliwo abantu abaleeta emirimu ng'emirimu gyabwe mitono nga gikola offcut munene ate nga tetusobola mukozesa. So nekituyambako kikyoyogeddeko ku strategic decisions. Ne bagamba nti no,
kati buli muntu aleeta omulimu nga gujja kukola off-cut eyenkanidde bw'ati omulimu gwe muguteeka ate stand still mulindire ogwo n'atambula nagwo oba mumukyajinga essente ezimalawo material kituufu ate n'ekirala olumu tufuna off-cut let's say kubanga ne printing industry nayo process enjimanyi tuyinza okufuna off-cut gwe noziraba nti off-cut nozirigadinga nga loss ng'ate off-cut ezo osobola oziteeka mu process endala n'ofunamu ekintu ekirala. For example olaba cover zino za black books bazikolamu off-cuts ne bazinyiga ne bateekamu chemicals bwe bamanyi ne bakola cover nebeera nga nnungi naye nga bagikoze muki mu off-cut. So kati bw'ofunanga information bwe atyo kati okulaba kujamba n'okukola decision endala nti kakati omuntu mumucharginge material gwekoze tomucharginga kiri kubanga off-cut oba bwe batufisiza material ono this time temumusuula tumutereke tusobole omuteeka mu process endala tugaane kukola loss eyenkanidde bweti kati information eri vital. So we need kitegeeza nti I need report empeebwe of how much material we've bought and how much we've sold off and how much has remained as off-cut such that I make a decision do we charge the clients more or do we put these remaining materials in another process. You're very right. Kakati tubaddeko yani tubadde ku shareholder business owner information nanyini ki business kati information eyo gye yeetaaga mwe tulaba nti nno kati okumanya operation za business tujja kumuwa statements za account tujja muwa management reports statements za account zisobola okubeera nga zebayita income statement the Twitter statement of comprehensive income oba nobeerawo statement of financial position which is the balance sheet kati nolaba nti tulina okuuma information eyo okuyambako director ono I mean shareholder ono oba business owner ono okola decision whether are going forward oba ki oba tagenda kakati information eyo gye wafunye ku off-cut ekulaga loosi yo gyekola ki gyetandikira bw'oba badde okola losses kati otandise okola ki okumanya okuziba okyajinga katono eno n'osuula mu bbiiri golowooza okoze ng'ate tokoze gwolaba machine running naye nga gyekoma okurunninga gyekoma okukolera loss naye because you haven't looked at this information critically toyinza kutegeera tosobola na kutegeera kati owokubiri katono nnyo Hajj nga tonavaawo ono atulaba business owner tuvuddemu n'ebintu nga bina nti ateekeddwa okudemandinga for the financial position of the company statement of statement of what comprehensive income ateekeddwa ogidemandinga ategeere financial position eri ye statement of balance sheet mu lutono tululimi olwangu balance sheet eraga nti company mu byensimbi eyimiridde etya eyimiridde etya mu byensimbi ng'olunaku luno lwe lutuuse n'agifuna n'amanya nti wano tulina looni bweti tegina kusasulibwa tulina zino sente tulina asset eno tulina n'amanya ebintu bwe bityo wali neemulaga nti mu engeri gye tutradingamu tulina loosi ya sente bwe ziti segeza n'amanya engeri gyagenda zibamu ki ebitulire. So what you're telling a business owner today nti before nga tonnasika sente zongera mu mulimu nga tonnakola ku demands z'abaana bano b'okozesa abakusaba sente nti twongere emiliyoni twongere kino twongezeyo kino ongeze omusaala you need this info ekuyambe kukola decision. Yes. Okay. Bw'otabeera nayo ogenda kukola baseless decisions ojja kukola decisions yes naye nga ziri baseless nga tezirina kwezisinziira. Okay. Naye bw'obeera ng'ogamba kubanga wano wakola ne bwe yatema ati tukole bwe tuti kati nga wogambye loosi eyo oyinza n'ogikwantifyinga n'osooka n'ogitunuulira n'olyoka okola ki okola decision. Very right. Tugende ku use omulala wa information. Use omulala twagambye tutandise n'abali
abali kitu abali intano okabali munda kati yuzo owokubiri ow'omunda ajja kubeera management erimu abantu bangi abakuyambako okukola those strategic decisions oba abamujja basanga nga bakola managerial decisions. Waliwo strategic eyinza okubanga strategic yoli owner, waliwo managerial ne operation wansi. Kati abantu abakola operations ne decisions ezo ye management. Kati depending on structures uzasanga abamu balina managers, abalala balina ba commissioners, abalala balina ba directors. Abantu abo bali mu management aba nga batukibwako ensonga za business era kigenda kusinzira company ku company. Kati gwe tuyinza ogamba owa business entono ojasanga nga gwe nanyini ate gwe management, naye bw'otunuulira company oyinza osanga nga obyawudde nanyini mulala ne management nayo ndala. Ojasanga zino public entities ojasanga nga tugambe nga ba shareholders balala oba abantu abali board ndala abali presenting the public balala. Ojja kusanga ne ba manager nga baba appointing oli ne bamu appointinga nga chief executive officer wa company, CEO abeera mu management. Tabeera eno mu owners betwayogera tatudde ku board aba shareholders. Kati yali ku management alina abeera ne goals ne targets zalina okumeeting. Kakati management eyo yeetaaga information, ina information gyeyagala era okola decisions ezo, whether managerial decisions erina okukola decisions ezo nti kati wano twetaagawo okurecruiting omuntu, wano waliwo loophole eno sente ziyitira wano, twetaaga okuleeta kino, twetaaga okukyusa system, twetaaga okukyusa product. Bwe babadde otunda products ez'enjawulo mu levels ez'enjawulo oyinza okwetaaga nti mbadde nkitundira mu liters 2 kati netaagayo lita 10 kubanga waliwo demand eri mugundi eri mu public. Ne information ng'otegeera otya nti waliwo demand kubanga waliwo akumye eki information eyo. Kakitegeeza okukola decisions ezo tuba twetaaga certain information eri management era kyova olaba bwe tumanya nti management yeetaaga okukola decisions via this, then we keep that information for them and we prepare it, we organize it. Kati accounting wagira the accounting is summarizing information nemuteeka in an organized way for someone to make a decision. Ng'oli bw'atunuulira omuntu eyali somye ebitabo bya company ebyenkana olujja luno akwata ya paper 3 kubanga eri summarized organized charts bazimuteereddemu graphs mweziri wano agamba kati wano product yeno mu kaseera bwe kati etambula nnyo eno tetambula. Management negamba nti okay katugenda ku increasing production mu product gundi mu period yeno bweti. Kati oyo manager oba management yeetaaga information okusobola company eno okukola ki ogenda mu maaso, okumanya nti targets zaayo ezikola ki ezituukiriza. Kati therefore management naye yeetaaga information era tulina okukola ki okupreparing information era kyovola management egenda kwetaaga okumanya operations ez'obuli mwezi egenda kubeera ne management accounts mu companies ennene. Management accounts okumanya nti bakola kino ejja kwetaaga reports. Buli omu n'asaba weekly reports, daily reports, okitegeera eyo na information ekuli nti leero twakoze kino tunasobola okumeetinga target eri. Bwe tuba twatunze ebintu byenkana bwe biti tetujje nasobola kutuuka ku target eri, twongeremu tupromoting, twongere
we need to brand more, we need to okuteka amanyi mangi mu marketing, we need this. Ate byagenze ne ku social media oyinza twetagala ekisendala, twetaga abantu okumanya nti kino weekiri information. Actually oyogedde ekintu nti olwaleero omuntu ajala kwetaaga management ejate kwetaaga okumanya product yaffe twagitaddeyo okugimarketinga ku social media tufunye likes mmeka bameka basharinze videos zaffe neyo nayo information tegeza nti omulembe guno ate gwe tulimu olwaleero ate omuntu yeetaaga nnyo information okusinga ekintu ekirala kyonna. Naye Hajj Abdu-Noor nga tukyatunulira abantu bano olina akatukokonyeeko ndabye nti it's very paramount business yonna omuntu gy'atambuza okubeera ne levels zino eza management. Naye here I find myself mu mbeera oyogedde kufa abalina business nga mu everything. I'm the business owner, I'm a sole shareholder, I'm the secretary, I'm the manager, I'm actually even the employee. You get it? I'm the cleaner. Everything is on me. Omuntu ono nga mwabali mulimo guno gwa business consultants muina wengeri gye muyinza omuyambamu waba batuukiridde okumuyambako mu mbeera y'okumuyigiriza nti okay, you're running everything alone but this is how you can help yourself in terms of keeping a documents business yosobola okukola decisions is right. Kubanga ndabanga ku bino byonna byoyogerako strategic business decisions ne managerial business decisions nti omuntu ono olw'ensonga nti ye buli kimu yanimaliza nga business eno yekenyini agikubye ekigu kituufu tokula seeka gwe ng'omuntu you can only achieve up to a certain point. Osobola kukola bintu bidala tugambe Katonda leka nkuwa example oli kinyoozi gosubira mu lunaku osala emitwe emeka meka oyinza okumaliza ng'osazeeyo emitwe 10 bw'oba osala emitwe ng'oli w'amaanyi nnyo osala emitwe 10 olunaku kitegeeza tolisobola kwongerako paka awo. Naye kati gwe nga kinyoozi n'ogamba kanfuneyo bakinyoozi 7 bankolere ogenze mitwe 7 mitwe 7 business eri go managing banameka omusanvu kati kitegeeza gwe wejje mu employment gwe employer kati okola decisions za managerial decisions ate nga mu okola ki oli mu ku gwe owner ate gwe manager kati bano abantu bano olina obba managinga amusanvu ovudde ku omu gunga gwe wadde ogambye kati okola abantu ki musanvu kati buli wona okumira nti buli kimu gwe kikyo tojja kukula togenda kula eregeza kati awunawo tujja kuddawo Haji tukonewo okwo twakikoonako wano nga tukoona partnership naye we mainly looked at characters zetuyinza otunula mu muntu gwe tugenda opatanalinga naye but we shall come and tutakolengeko ne ku nsonga eyo when should I decide to bring someone on board when is the right time to bring someone on board kubanga era tulina bye tulabye ng'oli agamba nti njagala business ekule edduke naye because of lack of information eno gye twogerako lack of documentation eno gye twogerako n'amaliriza nga afunye partner at a time wabadde teyeetaagira kufuna partner nga singa abadde ne info eno yanditegedde nti okusinziira ku bitabo bino ne bwe bitambula najja eri mu ba business consultants nga mugamba nti okusinziira ku information eno gy'otuwadde n'ebitabo byo nga bwe bitulabye bwe bitambula business eno weetuuse yeetaaga ofuneyo omuntu akuyambako mu mirimu gino okusinziira ku wano kwe tulabye wootuuse oba okusinziira ku information eno gy'otuwadde gy'okipinze okyali weyongeremu oku emyaka 2 ng'okyalwaninga wekka bw'onaaleeta omuntu bizinesi otuusa ogikuba ekigo oyinza okuleeta omuntu ng'ate tosobola musasula. So tutunulidde management as an entity nti erina information gye yeetaaga at all levels eyinza okuba nga management erimu departments ez'enjawulo katulye companies osanga nti operations manager tulina production manager tulina ki they all need different informations but we've looked at it as
a management entity. Yeah, management yona. Tuvudde ku shareholder, the owner, ne tunulira management. Njagala Haji mu budakika buno betusigaza otwongereyo juzawo information omulala omu. Kati bana abali internal. Abali internal. Badde ngenda ku external. Badogera ku external. Abali internal mba categorizing dao. Kati gwenze nsubira seko badde osubira nti internal ngenda kuleeta omukozi nga internal. Omukozi taba internal. Amawulire amabi. Okay. Omukozi abantu ba business ambalanga external. Lwaki? Ali peripheral ku business. Kubanga omukozi ono alina nnyo external forces. Okay. Mu biro bino omukozi abeera ne external forces. Omanyi kye bayita trade unions. Nziwulira sebo mukama. Zibetera kubeera gundi employee unions bwe zityo. Nga zikwasaganya lwaki bakutulugunya, lwaki omusaala mutono, lwaki kati eyo force ebeera external ebakinze omukozi ono. Kati obulaba omukozi ono tumutunuulira nga external forces. Okay. Kyobulaba nja muteekamu eringa nkugamba external. Kati aba internal abo babiri nti nanyini business na muyamba kukuruninga business no kumanaging business at all levels. Okay, very right. Kakati mu external ongambye nkuweeyo omu naye nga bangi era tujagenda tubakoonako naye nga omuntu ali kurusha ennyo gwoyinza okuba tategeera nti no user wa information gyokozesa ye government. Era oyo abeera external naye engeri gy'alina amangi abeera yeetaaga ki? Information. Information ena agikozesa ki government? Ayagala okusolooza omusolo. Ayagala okusolooza omusolo omutuufu. Bw'aba talina information tagenda solooza musolo ki? Mutuufu. Okay. Bw'aba talina information ntuufu abeera tagenda solooza information ki? Musolo mki? Mutuufu. Ayina amateeka, regulations. Ayagala ogondere ki? Regulations ezo. If you don't avail him with the right information, ajakola regulations ate zinakujja mu business. Kituufu. Okay. Kati oyo muntu mukulu nnyo era ayina information gye yeetaaga. Kyova bagamba filing a return. Ewa register of companies genda filing a return. Uganda Revenue Authority genda filing eki? Return. Etegeere tinayingiza bwe nti nafulumiza bwe nti amagoba gange gano. Amagoba gwe gaba ge gano 30% egende ewa government. Okay. 70% esigalewo. Kati bwe watabaawo information egenda kola ki? Bigenda kufuuka kizibu. Egenda esobola n'okukyajinga obutakuuma records. Amateeka we gali. Oba okuuma records enfu. Improper records. Oba okufailinga n'oteekamu misleading information. Haji kino kyoyogerako. We're looking at the government as one of the external users of information. Je collecting mu business zaffe zino. Businesses zonna all kinds of businesses zitegeddwa okutunulira ku government as use of information. Yes. Newe small business. Wali omuntu agamba nti nze government sijiriko naye tendiiko. Kakati wetugenda kati mu mateeka gana ag'omusolo. Waliwo mu income tax for example. Teeka ligamba a tax known as income tax will be charged on every chargeable person having chargeable income. Nti buli chargeable person aina chargeable income. Buli muntu ateekeddwa okusasula ng'alina kyayingiza. Ng'alina kyayingiza. Ng'alina charge. Bw'oba olina ennyingiza ojja kusanga ng'ogwawo. Ne oba oyingiza kyenkana kitya kitono kitya
ojja kusanga nga awo oteekeddwa okola ki okusasula ku musolo bwe ba defining a person mubeeramu individual mulimu companies mulimu ki munyingiza mwena muyingiza omuntu ayingiza company ayingiza partnership ayingiza bonna bayingiza kati wobeera oyingiza kitegeeza etteeka eryo likola ki likwata so wetaaga okupreparinga information yeyo wetaaga okupreparinga government ekucharging mu butuufu kuba oyinza okukosebwa ate kati bw'opreparinga information eno mu butuufu ne bakucharginga mu bukyamu osobola okubeera n'eki evidence nti nze bino byenkola ki binakola nga information naye bw'oba toyina busasuzi kyobula olumu ŋŋamba omuntu olumu asasula omusolo kubanga teyakuma ki teyakuma biwandiiko ng'ate ateekeddwa nakusasula ki ne bamaliza nga bakubye ne penalties eziteetaagisa naye you can't defend yourself kubanga tewatereka information kati therefore information ene ebeera vital nnyo eri gavumenti era gavumenti egyetaaga naawe olina okupreparinga okwesavinga from the wrath oba ku busungu bwa gavumenti kubanga ogudde wabweru waki w'amateeka n'okuyambako gavumenti otuteekerateekera kubanga olina kwokonyeeko nti bwe tuba nga tufairinze returns around karugambe around 2000 companies tufairinze naye nga ffenna tufairinga losses gavumenti ejja becoming inquisitive nga yeebuuza why are all these companies failing egenda okutunulira nti biru kwe mukyajingira amasannyalaze rate ya unit eri waggulu nnyo etutadde mu loss gavumenti ekyuse policies zaayo in terms of naye egenda kola decision based on this information egamba abantu bameka abali mu wano nti bwe tuba bw'otafairinga information kati ne tugamba nti gavumenti eyagala kukola policies eyambe ab'okunasa egenda okebera baleeta sente meka zero kati ate erinakola te policies eziyamba good ng'ate temulina kyegimuleeta temulina impact ku economy tewaliwo kiragani mulina impact ku economy abantu b'ekikuubo mukubo mu kikuubo mabi gaddugala biki nga badda wano batunulira kikuubo etuwasegeneratinga income meka nga tewali era amakubo gagikoza kyenkana ki baliyo abantu bameka tetumanyi bwe tukola amakubo gano kigenda bongeramu kyenkana kifu okulinnyisa ku musolo gulungi tusobole okukolera abantu kati decision making eya gavumenti okukyusa policies zaayo okuimplementinga policies empya okumanya wawo okuteeka sente okumanya ki naye depending ku information ki eno kubanga gubu filing eri bafuna returns ezaki eza Uganda yonna ne bamanya nti sekita eno yetaaga okupushingamu omwaka guno sekita eno tekoze ate nga guli ogwaggwa yakola nga bamanya problem evaawa nti wano tuyinza okuba nga ffe gavumenti ffe tulina obuzibu ng'abantu bantu banyigiriza nnyo nga we twalaba nti bakoze nnyo twaleeta ebibanyigiriza ate ne bibazza emabega kati waliwo decision gavumenti gyeyakola kaveera nikaffectinga sectors ezimu kubanga ebintu byabe baali babipakinga muki mu kaveera kati bwe baninga akaveera nekateekako omusolo mungi kitegeeza okufuna akaveera ki kyali kizibu oba okufuna alternative ate alternatives zali expensive kati ekintu bwe kibeera expensive ono abadde akigula ngamba kankireke nga consumption ekendeera demand ekendeera nga ne sales zoli zikendeera nga industry ekendeera abadde manufacturer akoseddwa abadde akola gundi nga zehavi nga zekutulamu wakati abadde akola government egenda otula n'omusolo gwe badde esolooza nagwo gusalise tuleka twakola we made a right decision but at a wrong time we needed to do it gradually tulabe nga kati government I think ye external user asooka owa information ate nga aliki mukulu nnyo from what you've shared amazima gali nti kiraze nti tulina n'okukyusa mu mentality gye tulabiramu ebintu bino some of us mu businesses zaffe we fail to prepare this information okola returns because ffe tulowooza nti buli wetukola returns
government yetu etunulidde ku levinga musolo guno na kutukosa but at the end of the day okusinza ku kitu kyalinze olwaleero kiraga nti ate mu kweyamba we need to avail this information to the government esobole nayo okututeerawo embeera eri conducive mwe tukolera emiki tejja sobola kukola decisions ezo ziri right nga tetukiwadde information so omuntu akola returns Hajj olinga ogamba nti omuntu nakola returns azikole in such a spirit egamba I'm helping myself one not to be cheated nga bantekako omusolo nga mungi gwesiteekeddwa kusasula banjijeko omusolo omutuufu ate nange information gyembawa webanga ntuufu ebayambeko okunterawo embeera enayamba gavumenti nga yo okula naffe abali wansi eno abalinga abagikolerera naffe okukula kakati nyinza okuwayo example nsonga eyo kati olaba gavumenti nga we nagambye waliwo etteeka lya income tax nti omuntu alina okusasula ki omusolo ku sente ezo z'abayingiza kati abantu ffe abawansi twagenda netugamba nedda gavumenti omusolo ffe tetusobola gusasula guno bintu ebigattamu sobola kwa hiring accountant sobola kukola ki kale complaints nziba nyingi gavumenti neewuliriza negamba mugamba muli mukola sente butono accountant ali costly okuhiringa returns ziri expensive okufilingibwa nga return bayinza okujjako emitwalo nga 2 okufilinga nti kati omwaka emitwalo 2 zisente bweziti sisobola zisasula sente nfuna ka sente katono government netekawo an easy way to help the small businesses abantu abo business obutono engeri gye basobola okubeera compliant n'ebyemusolo neyagamba nti presumptive taxpayer nti bw'oba omanyi nti otunda sente bweziti sasula emitwalo 2 bw'oba omanyi otunda wakati wa sente zino sasula emitwalo 3 ne bakiteekawo era ekyo kati decision eyo eva ku information eno gogiwa naye era osanga abantu ekyo bakitaddewo okumuyamba era nakikola ki nakyabusinga tugambe oba mbeera nti simanyi bizinza okuba factors nyingi olumu eyinza okuba embeera naye nze olusinga ngamba it is ignorance because at the end of the day ogenda kukosebwa gwagenda okukosebwa nti bw'oba ofuna sales okola sales za $5,000,000 oba wansi bakuwadde ka table nti muno mwolina okola ki okusasulira omusolo naye kati oli n'agaana okakola ki okuteekayo wadde at the end of the day ne bamukaba kati bw'otafayiringa oli agenda kujja ku estimating agambe olina stock bwati tusuubira ogenda sasulayo $2,000,000 kyokka nga wali oba kufayiri kozesa kali obadde osasula emitwalo 3 otegeera kati $2,000,000 kati nedda $2,000,000 ogenda okulaba nga ate ebintu bagamba leta evidence leta returns tulabe ate nga returns gundi ogenda kuleta evidence ate nga ekunnyika kitegeera otandika okukumpanya otandika okuleta kino otandika okukola kino otandika okukola kiri okakano oli mu kooti oyingidde expenses endala byo ebintu babisise kati olumu ignorance obutamanya kyekitukola ki kitukosanya kituufu ate okweyamba ku complyinga n'amateeka yes omusolo guyinza okuba guli waggulu naye banategeera atya nti guli waggulu nga tobawa information eraga nti guli waggulu bayambeko bategeeze nti guli waggulu filing returns ngambe omusolo tibanayi naye I think Hajj ensonga eno ogitemeeteme bulungi nnyo era Hajj ojja kukkiriza nti olw'obufunda bw'obudde bwetera okubeera nabo ngakasa nti yenna atulaba era atambudde naffe mu session eno ku Labbaika Islam Media kakasa nti alina kyapiikinzeemu information eri crucial eri critical okukola business decisions business yonna nga bwe tukirabye mu session eno nti etambulira ku kusalawo
weewala okusalawo nga tolina information yemala ojja kwesuula mu mutawaana nga munene omalize nga ne business gy'otandya gaddewo giggadde naye ng'ozze okola decisions nyingi naye nga nfu. So abami n'abakyala abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, ebintu bino bye tukoonako mu kanyomero kano ak'ebyenfuna bintu bikulu. Gwe omusiraamu atuwuliriza twakutegeeza ne tukugamba nti ate gwe omukkiriza omusiraamu information eno nkulu nnyo gy'oli, kuba at the end of the day Allah akubanja zaka, at the end of the day Mungu akubanja hijja, at the end of the day Mungu akubanja okulaba nga gwe kennyini okula ate nga n'obusiraamu bukula. Buli lw'otakozesa byengera nga bino Allah byatuwadde ebyokumanyisa weetereze mu bulamu bwo ne businesses zo n'oweesulirayo gwa naggamba ogenda kukosa umma ate nga Allah agenda kukubuuza. Kkiriza otereze ebyenfuna byo osobole okubeera nga webbulula mu kwebbululo obbulule umma ofuuke toffaali erinaagasa umma olunaku olw'enkya nga ebyenfuna byo biteredde. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah akkirize. Mukadde wange mu kigambo kimu bibiri njagala onsibulira abadde batulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Alhamdulillah, abatulaba nga mbasiibula mbakubiriza nti tugezeeko mu businesses zaffe okuuma information, okuuma ebiwandiiko, okuteekateeka ebiwandiiko bitusobozese okukola decisions entuufu ezitutwala mu maaso. Neyanziza nnyo, mbagaliza obulamu obulungi. Barakallahu fikum. Wayabadde mukadde waffe Hajj Abdu-Noor Katende, business consultant. Twatera nnyo bagamba nti oba weetaaze services za mukadde waffe gwegenda wali ku Kyamutawaza ku Labbaika Travels room 221 Hajj bajja mu kutuusaako. Kkiriza okozese ku baddu bano Allah subhanahu wa ta'ala bawadde obumanyirivu mu byenfuna. Bw'onaatambula nga bwe tuzze tukulambika tukakasiza ddala nti enkyukakyuka ojja kugira mu byenfuna byo baada Allah. Tuteeka bamu ensimbi bakadde baffe aba Labbaika Travels nga bwe nkutegeezezza abojja basanga wali ku Kyamutawaza room 221 ku Kyamutawaza shopping mall Russell Road. Tuteeka bamu ensimbi baganda baffe Hulk Media Uganda Limited abo bakugu mubikwatagana ne printing. Genda wali ku Nasser Road ekizimbe Printers Arcade omwaliriro ogwokubiri office number 9 ojja kuba obafuna era bajja kubanga ensonga zo zonna eza printing bazikolako n'obukugu obw'amaanyi. Tuteeka bamu ensimbi era abakyala betutambula nabo aba Bewell Therapy, abo nno bakyala bakugu mu kiyitibwa psychotherapy. Bafune namba zaabwe weziri awo wansi, bajja kubeera nga ate naawe mu bizibu ebyenjawulo ebya psychological by'oyitamu bajja kubanga bakukwasaganya. Essomero lyaffe Ainu Shams abaana tuwandiisa ku levels zombiriri eya primary, nkujjukiza ntwabaguliddewo secondary omwaka guno. Genda wali ku Ainu Shams insha Allahu ta'ala omwana wo ajja kubanga akwatibwako mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi mu by'edduniya ate n'ebikwatagana n'eddiini. Nkujjukiza nti genda ku handles zaffe zonna ku TikTok kwe tuli Labbaika Islam Media. Kkiriza osindike message ku namba zaffe eziri ku WhatsApp tukugatte ku group yaffe eya WhatsApp ate nako tufunirako information nyingi nnyo n'okubuulizaako ebibuuzo. Kkiriza otambule naffe ku YouTube ngera we muzze mukola. Tubeebaza amazima gali nti mugezezzaako okutambula n'okumanya. Abakyala mbajjukiza temwerabire ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini ogwa January wali eri Makerere ku university tujja kuba tusimbula nga twolekera ku Explorers Ranch Entebbe Road Kawuku. Tugende tufune olunaku olunyuvu. Abakyala munyumyeko ne bakyala bannammwe mufune atukwatagana n'abaddu ab'enjawulo naddala abakyala. Olunaku lujja kubeera lulungi, lujja kuba lujjudde emizannyo mingi naye ng'ekikulu mulimu ebyokuyiga bingi ebikwatagana n'eddiini yaffe. Kuba ku namba zaffe eza Labbaika Travels ojja kubeera nga ate akasente basabye katono $60 kitundu olunaku lulamba, kuliko okulya, kuliko transport, kuliko emizannyo egy'enjawulo. Tukakasiza ddala nti olunaku olujja kubeera lunyuvu. Mbeeyanzizza nnyo, mwebale kutambula na Labbaika Islam Media. Saba Allah jalla jalaaluhu Allah bamalire, Allah ateeke omukisa bye mukola ate ebbanga lyonna Allah abateebese emirimu emituufu. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.